Kirabo Gabriel Nsumikambye ow'emyaka 10 ye yabuzibwawo ku lw'omukaga lwa Ssabbiiti ewedde okuva mu maka g'abakadde be ng'ono yabuzibwawo bwe yali azannya ne banne. Tugezezzaako okumunoonya era twategeezaako poliisi. Okusinziira ku maama w'omwana ono agamba nti Kirabo we yabulira ye teyali waka wabula bwe baamutegeeza ku kubula kw'omwana we yasitukira mu n'ategeeza ku poliisi y'e Katwe wabula nga ne gye buli kati tamukubangako kimunye. N'abakulembeze baffe alabye ku mwana ono yenna oba amanyi amayitire ge bambi tutegeeze abakulembeze b'omu kitundu kyo bategeeze poliisi oba muleete ku woofiisi ya Waswazzooni wano e Makindye. Abamu ku batuuze b'omu kitundu kino bategeezezza nti bali mu bweraliikirivu era ne basaba poliisi bakwatireko ku muyiggo gw'okunoonya omwana wa mutuuze munnaabwe. Tugenda okubeera ssaawa 4 ez'emisana nga bamunoonya nga tebamulaba. Ne kitwewuunyisa ne tulindako ne tulowooza nti nga bulijjo atambuddemu agenza okusamba akapiira, agenza okuzannyako ne banne ng'omwana omulenzi emyaka egyo. Ssaawa ne ziwera 1, 2, 3, 4 nga tetumulaba ne tutandika omunoonya. Naye kino ekituguddeko sikirumulangako. Tuli mu bizibu naddala nga nze landaloozi. Gavumenti efeeyo nnyo ku kintu kino. Omuntu yenna abalonze omwana n'amala naye wiiki oba ennaku 3 abeereko kyakangavvulwa. Ye ssentebe w'ekitundu kino Bashir Muddu awulira asabye abazadde okwongera okubeera abeegendereza ku baana baabwe naddala mu kiseera kino ng'abaana bali waka. Essaawa zino okugamba nti Kirabo talabika tuli bweraliikirivu kyotalabanga. Nga chairman ndi mu kweraliikira okw'ekitalo kubona abamu abaana bali bazannya ne Kirabo tetumanyi Kirabo yabula ati babawamba muwambe naye tubali tusaba alina Kirabo atuyambe. Ekyokubiri nkubiriza abazadde bonna buli muzadde waali obunkenke bweyongedde mu ggwanga. COVID kyeyatukoze kirala nnyo abantu baavu abantu bazibu. Era onasabye gavumenti erowooze ku ky'okuggula amasomero abaana basobole okuva ewaka. Nsaba ne ssekusaba gavumenti etuyambe bateekewo nnyo eriiso jjogi ku mbeera y'abaana bano okuba nti tebasoma. Kirabo abadde mu kisulo bino na sitwandi bifunye singa Kirabo abadde ku ssomero. Osobola okwogera ennamba z'essimu ezimu z'alina mu mutwe era asobola okwogera ebimukwatako kubanga ategeera bulungi. Kirabo mwana wa myaka 10 mwana mulenzi.